agamba ajati ebintu yabyegulidde obayise abantu boogera okimanya ajati baga yabyegulidde n'abagamba ojje mu bingabire. Excellence Award presented to Hajat Kulthum Nabunya. Kati kano kati bagikola mu kati wano wakati simanyi engeri gye bagikolamu ensi ekikulu ndi grateful oba bagikola batya nekyandaga nti anti noonya engeri bwenjikwata bweyati oyinza okuntaneddokwatenewala bwenti kati eno erikoti neya sheikh eno Islam Advocacy Excellency Award presented to let Sheikh Nuhuzakabati kale award zino abantu zibalagere mu kamera bazirabe ekibiina kyaffe twakitandika ne jjajja Ichuli Allah amusase ebyamusobako era amusiime ne tuba nga twabakolamu omulimu munene nga jjajja Ichuli akyaliwo kati Allah we yamujjulula etukwatagana ne Spice Diana atera baweerezayo ku buyambi era ali mu kkubo Spice Diana agira mu Range Rover empya mu butuufu oba oliawo ekiroto kyange nja kituukiriza kubanga nsaba Allah nzite nga nkoze omukululo nga waliwo abantu abali abagamba Hajati yankwata ku mukono mu kaseera akazibu nanteeka ku leve endala so kinyongera amaanyi n'obuvunaanyizibwa era abakyala bange mbasuubiza ate ndo kye bakoze ate kinyo abakyala tukole buli omu walola abakyala bano banyirira nebino bye batunda otegeera kiramba okulera engalo beerako nekokolo oba otunda nnyaanya oba green pepper olinamu kasente ate abaana abawala bo mbagamba woba n'omukisa ng'olina akubeereddewo ebirungi biri mu maaso. Namwandu Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
tulina Hajat Kulthum muganda nge makage agasangibwe Kawempe mukyala mukozi wetujjidde wano abadde ava mu meeting ezimu ezisalirawo Kampala ekibuga Kampala si bwe kiri Hajat oba nkuwayiriza wangambi okolera mu workshop erimu abanene mu ggwanga tubiveeko kati wano tuli ku birala emirimu gya community kale owulira otya nga abantu wano abakyala bavudde ne bakuyamba mpulidde sitera kukolako ng'oli that emotion mpulidde bulungi mbadde musanyufu nnyo kubanga siteeka nti buli gwoyambako asiima naye wabanga munno ena kyowamukolerako nagamba nange kankuddize kinsanyusizza nnyo kuba nno mali batusiima tumaze kufa era leero enkakasiza nti okaaba mangu naye Musa ndeka nze yeah, but I'm very happy and humbled. Yeah. Okay, kino kitegeeza ki gy'oli nga Hajat? Kinyongera okumpa obuvunaanyizibwa ne mmanya nti mu butuufu oba oliawo ekirooto kyange nja kituukiriza kubanga nsaba Allah nzite nga nkoze omukululo nga waliwo abantu abali abagamba Hajat yankwata ku mukono mu kaseera akazibu nanteeka ku level endala so kinyongera amaanyi n'obuvunaanyizibwa era bakyala bange mbasuubiza ate do kye bakoze ate kinyongeredde ddala amaanyi gwe abagambe n'okuba engalo abantu abakulu kuba munaye buli kyoyogera bakuba engalo basanyufu okay ng'omuntu it's their first time okulaba abakyala bano osobola okubannyonnyola be baani wabajjawa kuba munaye abantu tubeera n'abantu abapya buli kaseera nina foundation eyamba abaana abawala n'abakyala kati nga abamu ku bakyala be bano wano eno abakyala bano ekibiina kyaffe twakitandika ne jjajja Ichuli Allah amusasa ebyamusobako era amusiime ne tuba nga twabakolamu omulimu munene nga jjajja Ichuli akyaliwo kati Allah we yamujjulula etukwatagana ne Spice Diana atera baweerezayo ku buyambi era ali mu kkubo Spice Diana agira mu Range Rover y'empya agireta n'agipakinga awo n'ayiwaawo obuwunga miceere abakyala bano bambi balina obulamu bwabwe nga beetaaga okuba nga balina ekyokulya kati tuba tulina obbalabya okumakinga sure nti at least balinawo kawunga mu nnyumba basobole okukuumirako obulamu bwabwe omanyi Hajat nze ngenda kukwebazayo ekintu kimu we nali ntandika segment yange ku TV kumakyeyo gw'omu ku be nasooka okukyaza era tewanzibuwalira. Let me use this opportunity okwebaza omutima gwangu manyi webali kusiima oli that general notasiima nga nfudde waliwo nakola interview nekutabula yonna twakolera wano mu nyumba wano yali ekwata kuki banakubuuza ku mwami toba kubuuza ku mwami wo by the way mbasaagala nnyo mumumbuuze mukisusa Tuba katuze ku byabakyala bange kati yote omwami ababiyingiriramu. Sinnamubuuzaako nkugamba bugambi. Omwami tumuleke. Badde nkujjukiza. Omwami wange tumuleke. Ate ndabya kubiddeko awo. Era simukutte. N'erinnya lye wamusevinga. Wateekako habi. Auntie, he's my husband. Wadde agala mukwate. Kale kamukwate. Mukwate tunyumye. Munyumyemu naye. Owayo nayingidde wano ndabye emotoka embeeyi eyingira. Prince Annual yakomyeyo. Oyo omulangira eyo gyatambuliramu. Ekintu kino wakitegeeza nyaja ati. Daddy we yaleka mu planning the hello. E Kampala? Ambadde simanyi. Ono Musa yabadde ayagala okukubuuzaako wano wabukedde. Nkuteeke ku loud. Tuyagala akubuzeeko. Haji yazimbamu omutima. Wamunyize. Ate ndakola ki? Nze simulabanga nako bayigawo. Okimanyi simulabangako. Yanyigira babukedde. Wa salamu rahmatullah. Ababukedde ndabawo n'oli. Tuli ku TV omubuuzaako bambireke. Kale, oli mu loud. Okay, bismillah. Haji, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amuganda nga happy new year. Emirimu gitambula gitya? Tuliko wano mu maka g'omukyala Hajati naye tweyongedde okukakasa nti walonda bulungi omukyala alina ekisa. Wandisebo nsiimidde ddala luli nalinamu akakunkuna naye kati nkakasizza era saagala oddeeyo olowooze nti bukedde yonna tekwagala Haji ndi mabegawo era muganda iwe nkuwanga salaamu naye mma nkuyisizaamu lusekonjo kyanga ekyo mateeka musabukedde munaye kati embeera bwe tutyo bwe tutambuze ekintu kyatabukamu Haji mwoli mu ggwanga Haji ofuluma oddako wa Haji South Africa omaye wakinkubuuziza bwe ntyo mulimu n'abali bagamba nti Haji takyasobola kudda South Africa biki omaye mukyala wo no bamwogerera ebintu bingi era oli musajja olw'obugumu obwo nti namuteeka mu kipa wali toyagala leka Hajati sijja kubuuza ku birala njala nkubuuze bintu bya ssanyu byereere oyinza okunyiiga tokyabeera nnyo mu ttaala Haji naye n'ekisibo kituuse Haji wandisibulidde ku basiraamu ninayo abasiraamu eyo nga 2 tebalina ddaaku tebalina futaali obusiraamu twasigaza mmwe Haji wumma eweddewo abagaga muwumma baweddemu kale njala kwerekeza naye akagambo kakasembayo eri Hajati ng'ensi yonna ekuwulira Mamona musamufeeko anange jakesimu waikum salamu warahmatullahi wabarakatu ne Hajati bino si byakweraga muli mukwana ebyaddala webale kusiima kyekibakipinga nga mugoyinga ono mukwano nangamba biki byokola ebyenjawulo kuba buli mukyala alina obukodyo omukwano bwebwe obukodyo bw'omukwano ebyo tubiveeko musa tubiveeko ati eryesimu ebadde mpadde vibe mwagala ebintu byababukedde bibanyumira mwagala nnyo omukwane ate otutukkako gwe nekisukka ate abantu banyiiga balowooza gw'otijja kati basaagala banyiiza naye okyafa ku bantu aja ati ebbanga lyomaze mu kibuga banyiiga kati bakyagala banyiiza okay kale tudde ku mulama gw'abali abakyalo n'abakulira yani afaanana Spice era maama we yani mama Nalongo mujje tutambule mpola mpola abantu balabe ebintu bye tubaleetedde baleme lowooza nti tunyumya bunyumya mboozi balabe etulye mwetikiddaja ati abantu bakwagala ate bakuleetedde yakuloyira kwerabirira Mama Nalongo sembeera teweemuula Mama Nalongo ogamba otya oba bali kuwanika kintu kino ekintu kiri Spice kye batukola kati tuze nti omanyiifu abanyankole tukiiko okuzinduka kitegeeza nti munne waba akwagala kubintu Spice kubintu Hajati Kulthum agusiriza byatukoledde ye n'omwana waffe Spice tulina okubaddiza akatono kwe tulina
nawo spice gundi hajja tukusumya so tu akasente nitukola nikula kakashura wingi baganda kusana tu akabokusa kafu mu sente mu so buga tagata nikuba masasura ku simu wa spice watu wakeseza n'abakyala ya spice bibeje kati yaza kusuma support kati no mulimu abali abagamba ajja te bintu yabyegulidde obayise abantu bogera mu kimanya ajja te baga yabyegulidde n'abagamba ojje mu binga biri abakyala bange basiima last Sunday bampa award abanye basokubeera nga ndira wabana twakulonda bayire wamperezanga obadde tonnaneebaza nakunneebaza adija leeta awadi tutirabe abantu n'abalala neseeka bamuwawaadikubeera nga yatutumula nnyo okusaamu bamusiima ne bamuwa ne awadi kati gwe bakuwa yaki gakulewo baana bawala nabakyala Go child. Kale tukyagenda mu maaso muganda wange abatulaba yonna gye musinzira okutulaba naye abantu bano banyirira era nze nemba erino ng'aba Namwandu ngawo kikkiriza banyigaja tyatufaako bafiirako ddala naye kutte mu maaso naye simanyi lwaki kikitukutukiza omwami onobakaabya wafuna dda akanyiriro katono gwe wafuna ebigwakwata ati ajja tukulufumu omwogerako katuyambye nnyo bambi tumwebaza byonna byatukoledde tusiima tuyimirizaawo tulaga bitukola tetukyatuula waka era n'amaziga twagasangula yabasangula amaziga oba omukyala wafiirwako bbaawo akaaba tukaaba nomamala nogasangula era ajja tinkwebaza ku lwekyo bayibawe kale awadi ezze eriko life coach excellence award presented to Hajat Kulthum Nabunya kati kano kati bagikola mukati wano wakati simanyi engeri gye bagikolamu nensi ekikulu ndi grateful oba bagikola batya nekyandaga nti andi noonya engeri bwenjikwata bweyati toyinza okunta nedokotenewange bwenti kati eno eriko neya sheikh eno Islam Advocacy Excellence Award presented to Let Sheikh Nukuzakabati kale awadi ze zino abantu zibalage eri mu kamera bazirabe there's no neno nga njala koma wano unless ng'olina ebigambo ebisembayo ebitabo byange ebisembayo abakyala tukole buli omu wala abakyala bano banyirira nebino bye batunda otegeera tulema okulera engalo beerako nekokolo oba otunda nnyaanya oba green pepper olinamu kasente ate abaana abawala bo mbagamba woba n'omukisa ng'olina akubeereddewo ebirungi biri mu maaso tebapapa genda mufumo bapapa abaana basome babeere nga babaako nekibeeyigiriza guno omulembe gwakukola abakyala tulina okutetenkanya ate oba ofunyeyo semwanga tomuteeka nnyo okupresha lugweru yakibagambe aja semwanga kagulya omuwala lugwerupya notonteeka nnyo okupresha abaana nga obowalamu bawe ku bintu nemu abalenzi mwayitiridde obukono babatereko ddala fresh wedde aja tukimala kasotandise otuweteramu kyeba ewedde naye nga naye mwebale kukola mwebale leeta bintu